kakuma. Ya abana b'abanene mwana. Mwana mulenzi munange ate Palaso alaze amaanyi nga atuuka mu press conference ye wali ate mu kibuga munange eside eno ate nga Dr. Jose Chameleone munange kyeyekola e Kenya eside eno munange kika laba ate ekiri eno omukyala Winnie Nwaji munange awadde B2C drop alaze amaanyi munange ate mu drop eside eno bamita Geminati era nga nsinzira ku Geminati yugi bamita Geminati era nga nsinzira ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandikako ko wali ne mwana mulenzi munange ate Palaso ate Masa Wonjije ne Chameleone kosa ate ne Winnie Nwaji ku drop eyo kakati nno mwana mulenzi ono munange abadde atuuka wali mu kibuga abantu babadde bayitirivu nnyo okukamalako obumazi actually ndowooza ayiseeko eno munange era nga bw'olengera abantu babadde bayitirivu nga agenda okutuuka munange ate wali abadde press conference naye mwana mulenzi munange ate alaze amaanyi oba bino bye bayimba mu luyimba bino bya banene munange eside eno ebadde byogeza ate abantu obwama wali ku mukutu munange ate gwa TikTok kosa ate n'emikutu emirala mwana mulenzi munange ate press conference eno ebadde eyokya bitya eside eno Ogana security kakuma. Ya abana b'abanene mwana. byebyo nno munnange ate ebiri mu kugenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate Palaso nga agenda okutuuka munnange ate mu press conference era nga bw'olabye akatambi ako nno katredinze nnyo wali ku mikutu munnange ate egy'enjawulo engeri gy'abadde alaga amaanyi wali bambi abantu ate bamusapootinze era nga babadde bayitirivu nnyo okukamalako obumazi era nga bw'olabye munnange ate mu kavidiyo ako akabadde katredinga esayidi eyo kakati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone nkugambye yatuuse dda munnange ate e Kenya jjukira nti nno omwana mulenzi ono abaddeko ko wali mu kushutinga vidiyo ne mwana mulenzi munange ate omuna Kenya mwite Prince wali ida eside eyo kakati nno baadde bakikwasaganya era nga bogezawo okulaba teyatambudde yekka mwana mulenzi munange ate Chameleone nedda yatambudde munange ate wali ne Cool Boy omwana omuto ebuje etto nga boogeza ku munange ate okulaba akatambi kosa ate ne mwana mulenzi munange ate Melody Uganda naye yabadde yatambudde naye eside eyo kakati nno keeko nno akatambi akabadde katwedi nga wali ku mikutu byebyo nno munnange ate ebikyagenda maaso ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga actually ndabyeko ko wali abadde agambye nti nali mukolekera ate munnange ate Tanzania esayidi eyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate Dr. Jose Chameleone kakati munnange awo kankugyeko akatambi akalala akokusatu akabadde wali kagetinga ate wali kiko mwana muwala munnange ate muyite omuyimbi Winnie Nwaji munnange abadde yekola ebintu wali bitya esayidi eno abadde anyumye bambi era nga atuwaddemuko wali echo ate drop gubadde muzigo mwerere anti B2C muganda wange agiwadde drop bambi mu katambi kano No silwali, baby, wagala lali, alali. No silwali, wagala lali, alali. Yo, what's up, guys? This is the girl, the one and only Fire, baby. Winnie Nwaji. Guess what, guys? This Friday, the 9th of May, Fina Tugenda wa Africana. Do not miss out on the B2C soldiers, cause you know what's up. See ya. Wow, bitambudde munnange ate webityo nkugambye drop gubadde muzigo mwerere era nga wogereza ku munnange ate okulaba kakati nno bwe nti bwenkoze era nga ngenda kusaba video gimpe like kasitobera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe nti